twalowoozezza nti omusango ogwatwaziza Alien Skin Luzira gw'okugenda ku Nsambya Hospital era batu ne bakuba abamu ku bakozi baayo. Si kituufu. Omusango gwa Alien Skin okubeera nga baafiiriddwa munnaabwe Joram ne bagenda ku Nsambya Hospital nga babanja obwenkanya n'omulambo gwa munnaabwe mbu gwe gwatwaziza Alien Skin Luzira, njagala okutegeeza wano ku SMX Media nti si bituufu. Ku musango egyatwaziza Alien Skin Luzira ngukuleetedde. Musango gwaki? Musango gwa bubbi. Nera nga ani yamuloopa amanya bamuyita Salim Mubiru ye yaloopa omusango guno ogwatwaziza Alien Skin Luzira. Sinna kugambako munne era kino ekyokubeera nga bagenze ku Nsambya Hospital ne balumya abamu ku bakozi ba Nsambya Hospital mbugo si musango. Police egambye ekyakola okunoonyereza kwekyo nera okinaaba kizuuse mbu Alien Skin n'ogwo musango yaguzizza najjo bagenda gigatta ku musango ogwamutwaziza Luzira abeereyo paka ennaku z'omwezi nga 9 Desemba lwanaakomezebwawo. Kati katugende mu detail y'omusango ogwatwaziza Alien Skin mu kkomera. Ate ani Salim Mubiru eyatwaziza Alien Skin mu kkomera. Soka kwebaza gwe ya subscribing edda ku SMX Media nti bambi okola kyamaani webale nnyo nnyini ddala. Nawe tandika kubeera nga osubscribinga. Kamusaba subscribing onyegene ku notification bell eyo. Tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Yes, tutandikirewo. Omusango ogwatwaziza Alien Skin mu kkomera fenna twasoose kulowooza nti ensasage yabaddewo ekire kyakeseza olunaku olw'eggulo nti olw'okubeera nga munnaabwe yabadde afudde oluvannyuma tulaba obutami nga bali ku Nsambya ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinesi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane tojja yabaddewo naye nga si gwe musango ogwamutwaziza. Omusango ogwamutwaziza Alien Skin musango gwa bubbi. Mbu Alien Skin ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa Septemba 2024 Alien Skin ng'ali awo ku H&M fena tugimanyi bulungi nnyo Makindye nti restaurant y'omukulu Aruna Mubiru nera H etegeeza Aruna M etegeeza Mubiru H&M restaurant Aruna Mubiru restaurant. Awo okusinziira ku statement yakoleddwa bwe tugamba munera Alien Skin bwe yasisinkana omukulu amanyikiddwa nga Salim Mubiru nera bw'atyo n'amubba mu kumubba okumuyisa obubi n'amubbako iPhone emanyikiddwa nga iPhone 15 Pro Max ebalirirwamu sente za Uganda $3,500,000. On top of that n'amubbako ne wallet yalimu sente eziwererako ddala $40,000 gwe musango gwatwazisiza Alien Skin. Nina beera nkuleetera details ku nsonga yabaddewo ku Nsambya guneeno gwe bantu gwe balowooza mbu gwe gwatwaziza Alien Skin. Naye kansooke nkusomere wano bulungi nnyo statement saga mugambe mbu ate SMX obijjawa wentunula eno mbeera ng'abakubye omugongo. Laptop kanjiteeke wano wenti suubira waneno wano mbeera nsobola osoma bulungi nnyo. Kati kambasomere okusinza ku statement ya police Uganda Police omusango ndoza yeno bera file number CO 1869/24 ye file number walino kuliko police form 53 Katwe police station gye baloopa omusango guneno gwataziza Alien Skin ennaku z'omwezi nga musango October 2024. Statement eno nsubira bwe yakolebwa eno CRBC mandoza ebera case number nayo saga tugendeyo wano waberawo ekigambo charge nga bagamba bati Uganda versus Murwana Patrick nga gemanyaga Alien Skin amatuufu Murwana Patrick and bagamba Uganda versus Murwana Patrick allies Alien Skin male age myaka 30 Muganda by tribe a musician resident of Kizungu Zone Makindye division in Kampala district yeyo charge wano wasira kukola statement of offense robbery contrary to section 266 and 267 egambe etya penal code ya penal code act 18 kat particulars of the offense wano wali details za offense wano ngabagamba okusinza ku Uganda Police nti Murwana Patrick allies Alien Skin on the 28th day of September 2024 at Makindye
at Makindye wana ate batandika Makindye division at Makindye in Makindye division the Kampala district wano wasine bagamba mbu robbed ti alien skin yabba robbed Mubiru Salim of his mobile phone iPhone Pro Max iPhone Pro Max yali iPhone Pro iPhone 15 Pro black in color valued at $3 million ne baziteekawo n'ebigambo ne bateekawo waneno wansi and a wallet containing a national ID na zile lisende zenkugambye $48,000 waneno wansi ne bateekawo at o buzivene nawe bawandika mbya sibitega bataddewo and at or immediately before or immediately after the time of the said robbery used actual violence on the said Mubiru Salim mbune bagiteekako mbunira before obanga amaze okumubba waliwo kakubagano oba okukubagana nti yasooka namubeera nga akuba ono amanyikiddwa nga Mubiru Salim ya statement wetu bwegamba so okusinziira ku information gyefuna mbu omusango gwa pasiza alien skin gwa bubbi yabbaki iPhone 15 Pro emalirirwa milioni meka $3.5 nabbirako ne wallet yali mu sente ki yali mu $48,000 on top of that n'atwaliramu ne national ID okusinza ku statement ekiwandiiko kineno bwe kigamba kati tuddako lyo ku point yaffe omusango guno abantu gwe basoose okulowooza munne era gwe gwatwazisiza alien skin mu kkomera ogw'okugenda mbu n'alumya abamu ku bakozi ba Nsambya hospital gwo guli gutya okusinza ku police ne statement gye yawadde egamba mbu kituufu kiyinza okubeera ng'ekyo kyabaddewo naye sofa bakyakola kunoonyereza yalumizaani ani yalumiza in particular okusinza ku butambi obwakwatiddwa n'ebisigadde ng'ebyo basobole okubeera nga bakola bakiyita batya basaminga app ekintu kyonna okitegeera bakompozinge bulungi nnyo ogw'omusango tomanya nagwo bayinza okugwongera ku guno ogw'obumenyi bw'amateeka oba ogw'obubbi then file alien skin esobole okubeera ng'ekola ki ezitowa tomanya alien skin basobole okubeera nga bamusiba bigambo bingi byogeddwa bantu bangi basanyusa alien skin okwatibwa bantu bangi banyiiza alien skin okubeera nga yakwatiddwa bantu bangi bafunye ensaalwa okubeera nga alien skin yakwatiddwa bantu bangi bakisanyukidde so simanyi gwe side kijjo olife wano kwa Semex Media tukuleetera kituufu nga bwe kiri oba nga tetwekubiddeeko side okusinza ku alien skin n'obutambi bwasoose okubeera nga bufuluma nga abanja munneewe eyabadde afudde Joram bungi bali mu rising concern ku Joram nti Joram yandibeera nga teyafudde accident nga bwe basoose okubeera nga bakitunnyonnyola mu statement okusinziira wogenda ku zi live za TikTok ba social media in-laws ba social media bloggers ba social media news anchors bonna bali mu kutokomoka mugambo gwa njawulo nti waliwo live emu gye nabaddeko nga batutegeeza nti Joram teyafudde nga we bali mu kubeera nga batutegeeza however eno statement ngenda jijjawo n'akatambi k'omukyala n'abakyala w'oku kitundu alien skin wawangalya kubanga bamuyise nga incident eyo yakamala okubeera ng'ebeerawo n'akola statement eyiye munansonyiwa kisenyiga naye tugenderewo munansonyiwa akatambi ako ngenda kakuzanyira nga maliriza however bano bali mu rising concern nti alien skin yandibeera nga yeyasse omwana ono bo bali mukiteeka ku alien skin olw'ensonga bagamba mbu owa alien skin awe Makindye tewabula kamera buli kiseera kamera ebizibeera zirekodinga eri mbu media house number production house number kwegamba eva wabeerawo interview egenda maaso wabeerawo live egenda maaso wabeerawo abakwata mu video atanyankubira munyinde kati ebyo byebituukawo mbadde nkyakola ne bankubira yensonga ki nabasabe ne mbagamba bannange munfunireyo essimu ey'okubiri nsobole okukwasaganya emirimu gino nga siriiko kyekubira yenna yenayokaawo samusanga nga ye agyekakasa agimpewo newebeera iPhone emirimu sobole okubeera nga tugikwasaganya anyway mbadde nkyakutegeeza nti okusinza ku bamu abali mu kubeera nga baraising concern batutegeeza nti
kigambibwa okubeera nga Alien Skin ana kye yakoze omwana ono oba nga yaviiriddeko omwana ono okufa. Bineno bya mumpu okusinza ku statement abazi bali mu kubeera nga bakola. Bo bagamba okusinzira munirako wa Alien Skin akufa Ngunu Forest wabeerawo kamera essimu nebeera recording interview zigenda maaso binene bali ku live n'ebisigadde. Lwaki tewaliwo katambi kalaga Jolam nga azze emmotoka emabega? Lwaki tewaliwo kale akayinza okubeera nga kabuzeewo? Naye lwaki tewaliwo katambi kalaga incident eyo nga bamutwala oba mu ddwaliro Ensambya oba akatambi nga bamukutte bali mu mujja waawo we babadde emmotoka we yamukoonedde nga agiza reverse? Kwegamba bo baraizinzeewo eyo bakiyita batya, baleseewo okubuusabuusa okwo basobole okutegeeza eggwanga nti Alien Skin yandiba nga alinamu omukono mu kufa kw'ono omwana. However, statement entuufu egamba nti omwana yabadde azze emmotoka emabega ng'agiteeka mu parking n'okusinziira ku n'abakyala nga wagenda okubeera nga ayogera, era bw'ati emmotoka n'emulemerera oba okusiba n'ayagala okugenda agizizikeyo ekijinji, era bw'ati emmotoka nedda emabega n'emukoonako. Kati actually teyamukoonye namukoona mbu n'emukoona nedda, oba yamukoonyeko gaadi y'emabega oba yamukoonye eki n'atandika okubeera ng'awulira obulumi, naye baba bamututte mu ddwaliro ng'ayogera bulungi banyumya naye n'okwetambuza nga yeyeetambuza sinti oba bamusitudde, naye Mukama Katonda ebyo byasobodde okubeera nga aleeta bye twawulidde. Wano kwa SMX Media akamutereka akatambi kannabakyala suubira mbu ye basobola omusasula oba n'ayogera ebyanjwanjwa kubanga ye ayogera biki exactly ebyabaddewo. Kankakutereko naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribe nga ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Naye wano mu kujja okulaba bano baŋŋambye nti emmotoka yabadde atwala abaana ku ssomero kati yabadde agijjayo bw'ati. Owulira obanga tesiba bulungi kwe kugivaamu. Abaabaddewo nga bwe baŋŋamba afune ebijinja agiteekeyo, kati awo yagidde nga njereere temuli muntu nejja nemukola ki nemunyigira ku kisenge. Ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku wewe naayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinensi, onoonya mulimu, visa, relationship, ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane.